relationship n'omuntu fubanga nnyo okumutegeera nga tonnaba kumwebakako. Ebiseera ebisinga tulowooza kwepimpina. Abamu tugenda with emotions, with targets of bufumbo obubiki. Naye ate abantu be tuli nabo ne tutabawa budde kubategeera. Waliwo ebintu ebiri essential bye tulina okutegeera ku baagalwa baffe. Nga kyo kookoloocha at least olina okwekaka n'obitegeera ku muntu oyo. Kubanga ekisookera ddala w'obitegeera ku muntu kikwanguyiza nnyo obulamu, kikwanguyiza engeri y'okumwagalamu. Nabagamba ebiseera ebisinga abantu tubaagala mu ngeri ffe gye tulowooza nti y'entuufu oba y'entuufu gye tulina okwagalamu abantu baffe. Naye ng'ate mukwano, engeri gy'omwagalamu ye si gy'ayagala omwagalemu. Buli muntu ku nsi alina kye tuyita love language, alina engeri gy'ategeeramu omukwano. Nze nina engeri gye ngutegeera, gwe olina engeri gy'ogutegeera, gundi alina engeri gy'agutegeera. Nga ye bw'oba olina kintu ky'otakoze mu mukwano ogwo, oluusi takitegeera nti omwagala. Nga byonna ogenda kubimalayo. Naye nga bw'oba toli muntu atona bulabo, tajja kitegeera. Nga bw'oba toli muntu, for example, like amutwala out ku budates, tagenda kukitegeera. Era aba awulira nga kibulamu, awulira nga tekigatta, awulira nga omukwano tekiggwa. Naye singa omutegeera, n'omanya ebimusanyusa, n'omanya ebimunyiza, n'omutegeera, kikwanguyira nnyo okukuuma omukwano gwammwe. Mugamba muti abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga Faith 256 mbaaniriza olunaku olwaleero. Mmwe abakadde mwebale kubanga mwekuumirako nga buli kenteekayo mukwano ofuna obudde oba otwala akaddeko n'ojja n'okalaba. Ate gwe omupya nkusuubiza nti oli mu kifo kituufu. Wano tusoma ku misomo egy'ekikulu, tusoma ku bya kisenge, tusoma ku buli kimu kye nniiza okubeera nga nsobola okwogerako. So subscribings n'obeera ng'osobola okufuna byonna bye tuba tusomesezzaako oba n'obeera nga gw'omu ku bantu abafuna videos zange amangu ddala. Ekisookera ddala, nfuba nnyo okutegeera omuntu abantu b'ayagala mu bulamu bwe. Mu Luzungu akiyita important relations. Buli muntu alina abantu b'atwala nga ab'omuwendo. Before gwe nga tonnaba kujja mu bulamu bwe yalina abantu ab'omuwendo. Naawe oli wa muwendo, naye ate fuba okubategeera. Is it family, mikwano, workmates, kiki? Waliwo omuntu ng'okimanyi nti asobola okukusuulawo n'asigaza oyo omuntu mukwano gwe. N'agamba nti nze nsobola okulekawo omusajja ku lwa mukwano gwange oba nsobola olekawo omukazi ku lwa mukwano gwange. Ngenda banyumizaako kasitole katini nnyo kuba saagala wamvya audio yange. Nina omuwala yali mukwano gwange. Naye yalina omulenzi we nga omuwala oyo mukwano gwange naye ate nga tulinira ne mukwano gwaffe. Oba okitegeera tutwale nti twalinga abantu bana nga tuli ba mukwano nga tuli bawala. Omu nga mufumbo. Bw'aba mufumbo kati omu n'afuna obuzibu, omuwala omu n'afuna obuzibu n'agenda abeere naye. Naye nga bba tebaali so tight nga bw'omanyi nti muyinza okuba muli bana oba bataano naye nga waliwo ababiri nga bo ba mukwano nnyo. N'abeera ew'omusajja, omusajja yamugamba mbu ye akooye okulaba oyo mukwano gwe wakaawe wakiri amugoba agende. Oba tasobola mugoba agende, akwatemu ebibi agende. Omuwala oyo yakwata ebintu bye n'agenda. Ne mugamba lwaki waleseewo amakaago. Yaŋŋamba saagaleseewo kuba nti oba nagaleseewo kale solole oba nti nekisazeewo olumu nti kyabeesinze nti kubanga ono mukwano gwange. But n'engeri ono gye yakindeeteddemu. You don't tell me to choose between you and my long time friend. Gw'otamanyi wa gye nvudde naye. Gw'otamanyi biki bye yasaddaaka ku lwange. Ngezezzaako okubagamba kino nga mbagerezaako nti osobola okuyingira mu bulamu bw'omusajja oba mu bulamu bw'omuwala n'omugamba nti nze oyo mukwano gwo just kubanga gw'okimanyi nti mukwano gwo sina muganda wo simwagala ate saagala kulaba naye. Oba oyagala alondawo wakati wange naye mukwano ajja kulondawo mukwano gwe and you'll be surprised. Era olinza n'okulowooza balina ekigenda mu maaso ekisinga ku ky'omukwano but nedda. Abantu balina ebintu bye bakoledde abantu ng'omuntu oyo asobola naye okusaddaaka ekintu olw'okusanyusa omuntu oyo. Okitegeera? Omuntu yakubeererawo mukuze naye like akubeeredde bakuyitiddeo omubiri kati gw'ofunye omusajja mu musajja agamba mbu mulekeewo ng'omulekawo. Of course no. So it is important okutegeera omuntu gw'oyagala abantu b'alina mu bulamu bwe ab'enkizo. Agambe nti mubuuze nti hani muntu ki gw'olina nga mukwano gwo nnyo nti gundi gezaako okumutegeera through your man oba through y'omukyala si through oli ate temwesembereza nnyo.
nze saagala bantu beesembereza nnyo ate bantu b'abalala. So tomwesembereza nnyo but fuba okumutegeera lwaki omwagala nnyo omuntu oyo, muvuddewa. Osanga kijja kuyambako naawe okutegeera lwaki omuntu yamutwala nga wa muwendo mu bulamu bwe. Ate bw'omutegeera naawe gezaako okumwagalira at a distance, okumwagalirako mukwano gw'oyo. Sigambye nti genda omukwane, wabula baleke. Let them enjoy. Totandika kufuuka kijinji wakati waabwe. Abantu abamu basindise mu depression, n'asalawo olusi n'asulawo oli akwagala n'oli atayagala mulekawo, kwegamba n'omuteeka crossroads. Why? Ekyokubiri, fuba okutegeera ebintu ebisanyusa mukwano gwo oba ze tuyita hobbies, nti mu biseera bye eby'eddembe biki by'ayagala okukola. Bw'ofuna omusajja nga ye mu biseera bye eby'eddembe ayagala genda kulaba sineema oba mu bibanda, it depends. Waliwo sineema ez'ebbeeyi ez'omutwalo gumu kitundu, ez'ebiri, ez'esatu tetulabira mu theatres. N'obeerawo sineema nga zo ogenda oli mu kibanda ne bateekamu nga ye ayina TV ewakaawe. Si buli muntu gw'olaba mu kibanda nti talina TV. Nange nanyumirwako nnyo firimu za theatres, but it's not because I didn't have a TV. Ate si buli agenda mu theatre nti talina TV oba tasobola kulabira firimu, but ayagala ekyo, you know. In fact, nzinyumirwa ayagala ekyo. And sometimes I even take my kids to theatres. Not because cinema, I mean to cinemas, not theatres. Because sinti tetusobola kugirabira waka, but, you know. Bw'otegeera nti ono ye mu biseera eby'eddembe anyumirwa kulaba firimu, am I okay okubeera naye mu kaseera ke ak'eddembe ng'alaba firimu? Oba nze siri mwagazi wa firimu. Mu kaseera ke ak'eddembe anyumirwa kusoma butabo. Ate nze mu kaseera kange ak'eddembe nyumirwa kukuba bidongo. Kitegeeza we are going to contradict. Tagenda focusinga katabo ke nga nze ndi mu kuleekaanya muziki gwange. Okitegeera. So kiki tujja okukola? Kirabika tuzimbawo akayumba wali kakoteji kaffe kabeere awo. Omu kufa ajja kubeera ng'eyo mu kaseera ke ak'eddembe. Nze ngende kuba omuziki gwange oba nkubire wano eno yadde yasoma akatabo ke mu mirembe nga talina ki bimuleekaanira. Kyekiwangaaza obufumbo nga bulimu essanyu, kyekiwangaaza relationship ng'erimu emirembe, kyekiwangaaza relationship abantu ne bagitunuulira ne babeegomba ti naye bannange oyo omukazi oba yakola ki omusajja oyo, oyo omusajja oba yawa ki omuwala oyo, nga tewali ng'ebyo by'omukolera oba gwe omuntu waba wamutegeera nga gwamumanyi gwe wamutegeera, you know. Ekirala gezaako okutegeera kika kya mmere ki omuntu bwe kyayagala. Okimanyi nti tulina abantu nga olina omwagalwa wo maze emyaka 5 myaka 4 naye nga tomanyi mmere gy'asinga kuwoomerwa. Nga bakubuuza favorite dish ye togimanyi. Waliwo ebintu bibiri, waliwo favorite dish ne comfortable dish. Nti waliwo emmere gye bafumba ng'ebyo bagifumba tezirinaako buzibu. I'm comfortable with it, ndya buli. Naye ate nga si ye favorite yange. Ne wabeerawo eri ng'ate eyo ye favorite yange oba ginfumbira ate mpulira bulungi nnyo ensanyusa, you know that. Gezaako okubitegeera. Once in a while, alinza okuba nga emmere gy'ayagala nzibu, yakukookera, yabiki, simanyi ate. Once in a while, gezaako okumutegekera emmere eyo gy'asinga okwagala. Kijja kumusanyusa kubanga oba omanyi favorite dish ye. Olaba omuntu buli w'otegeera favorite dish oba buli bw'omutegeera omanya engeri y'okumuzza engulu nga munyiize. Naye musowaŋŋana nga n'omuntu osobola mutetenkanya, olina atya kusooka kubeera mukwano kiki ekimusanyusa. Imagine kikyasinga okwagala naye nga muntu musajjawo, naye ng'oli kubuuza balala bakubuulire kyasinga okwagala. Really? Kyamakulu nnyo era kya bugezi nnyo okumanya omuntu vision gy'alina, like for the future oba for when it comes to family. Omuntu omuba nga mudatinga nakwana olaba mutambudde akagendo, relationship yammwe eri promising, muli committed to each other, olaba mulinza okugenda mu bufumbo. Gezaako okutegeera omuntu ono kirooto kikyayina oba ye obufumbo kikyabutegeerako. Kola family, ayagala abaana 5 2, yandiyagadde abaana mubakuze mutya, yandiyagadde, you know. Ebyo byonna by'ebintu bye tulina okwogerako nga tetunnaba kupakuka kugenda mu bufumbo, okwavoidinga ebirinza okujjawo ng'omuziziko oba ng'obuzibu obulinza okujja mu bufumbo bwaffe ng'ate twandibadde tulina osobola obisolovingira ku early stage. Agazi abaana bangi munnange njagala bwe tubazaala amannya njagala tubatuume bwe tuti, ago amannya sigaagala, gojja tuumanga ag'ekika nze ntuuma ag'eddiini, you know. Buli omu amanye waagwa ate otegeere nti ye family kino kyeyitegeeza gy'ali ate gwe family etegeeza ki gy'oli. Ask yourself by the way, oba olaba gundi eno, what is a family to you?
I'm not talking about your family. I'm talking about a family you will create with that significant other of yours. Not a family gye wakulira oba gye bakuzaala. Wabula family gwe gy'ogenda okwetandikirawo. Kiki kyetegeeza gy'oli? Buvunaanyizibwa bwo ki eri family? Oyina kubakwasaganya otya? What are you going to do with them? You know, ebyo byonna bibuuzo by'olina okwebuuza nga tonnaba oluusi kuyingira mu bufumbo. Abafunye omukisa ne bakolako ku mbaga oba ne bayita mu mitendera emituufu ne mugattibwa, mufuna kye bayita bakiyita batya? Okuteekateekebwa kw'abagole mu kkanisa bakiyina ndowooza. Ne mufuna abakadde b'ekkanisa oba ne mufuna abantu abakulu mu kkanisa ne bababuulirira mu mizikiti egyo babafunira abantu abakulu ne bababuulirira obufumbo kye ki, what to expect, you know. Naye ate waliwo ffe abeefumbiza nga tetufuna chance eyo ebitegeera. Tuli bwana bwa mbaata, tuli gundi kiti kya muwogo, twerandiza ffekka gye batusuula gye tulandira. Oba otegeera bye njogera. Ekirala gezaako okumanya nnyo omwagalwa walinamu ebirwadde byonna. Abantu abasinga tubalaba batambula bali healthy, tebalina tabbu. Naye ate n'otamanya nti alinza okuba alinamu allergies. Ebyo temubibuuza, in fact. You know these are the things you guys don't even ask. Omuntu olukwana gw'otandika kumubuuza wazimba, olina ennyumba mmeka, okola mulimu ki, by'obuuza. You know? Yes, byamakulu okumanya omuntu. Naye tulina ebintu ebisinga ebyamakulu okusinga okola mulimu ki, wazimba. Yes, okola omulimu bayiza, okola omulimu ki? Okola mulimu ki kibuuzo ky'amaanyi nnyo. Knowing about your person is professional. Okola mulimu ki, wasoma kyenkana ki, wasoma biki. Abantu abasinga naddala nga teyagenda nnyo wala na bitabo bye tebaagala nnyo kudisclosinga educational level yaabwe, but it's okay. Omuntu kimuwa entegeera n'amanya nti omuntu ono yasoma kwenkana ye bati. Tomayanza n'okuwa opportunity providing opportunity, so kirungi okubeera free n'okubeera omwerufu mu nsonga eyo. But mbadde njogera ku kintu ky'okumanya health wise. Omuntu waali ati alinamu allergies, alinamu any medical condition gye weetaaga okumanyaako, ate nammwe abalina ebirwadde mulekerawo bisirikira. Kaakati ekirala oyinza okuba olina allergies za perfume. For example, nze nina omwami wange si muntu wa perfume, amuyisa bubi nnyo, you know, but ate nze mwagala. So I know when to put on my perfume and when not to wear my perfume. Naye singa aba teyaŋŋamba nti nze nina allergy, ojja kujja mu buliri nga nabukubye obuwoowo. Kakati ogweko emirembe, otandika oluusi omyukiridde olinga ettungulu, wena bintu bikube patches ku mubiri, ng'olina genda mu ddwaliro ng'ekisibika, you know allergy atta. Simanyi oba mukimanyi. Ogenda wakubeka deodorant nga kayina gundi, waliwo deodorants ezitawunya ezitalina fragrance yonna nga ziri awo. Ezo zoba olina okwekuba kati gojja genda weesige deodorant oba weekube deodorant oba yaspray baki, ogenda otuuka ku munno ng'alina bi allergy bye, omuntu atandika okukyokingirawo ng'alinga agenda okufa. Naye ng'ate twandibadde tukola ki? Tukiziyiza ne kitatuukawo. Yeah.